Actually bwe bampita ku parliament wano nga bansamoninga ne bampa ekipapula ne bakinkwasa nalowooza nti it was a mistaken identity. Mistaken identity ntegeeza ki? Nti waliyo omuntu nga bamuyita Kisubi Jackson naye ng'ate si ye ggwe mulala ate erinnya lyerimu. Waliyo omuntu omulala nga bamuyita Segirinya Muhammad, waliyo omuntu omulala nga bamuyita Alan Sewanyana. Kati nalowooza nti ono ndowooza Segirinya Muhammad mulala Naalani n'eki yalowooza. Era twalowooza nti bwe tugenda e Masaka gye twagenda nga batusamoninze bagenda tugaa nti amuddeyo bali be twali tutegeeza babadde balala. Nakyusizzaamu obulamu mbadde lulimbu twala nkola ya kisaazisaazi kati ndi mwegendereza nnyo. Nafudde nga nti kati emikwano nyina okugisengejja muntu oyo atankyalidde ng'ate nali musuubira okunkyalira nategedde ne bwe nandifudde teyandiziise. Maama ye yabirwaliddemu. Yabirwaliddemu. Mukyala ye namusanzeewo. Nga tebannamubba. Bw'abadde ajja mu kkomera okunnambula nga nsooka ne mwekkaanya tanafuna lubuto. Ntunulya nnyo wano ku lubuto. Era mbadde olaba nga luzimbye ne bwe yandibadde alidde emmere nga kkuse. Nandimugee nti Muganda ye Kazibu Bashiri Mbazira ebbanga lye mmaze ery'emyaka 2 nga ndi mu kkomera ate n'eri amaze nga talabika. Kyobala bwe nakomyewo abantu badde balowooza nti aye naye baamukwata. Katonda singa nsasa ne musanga mu parliament nja kuwogeramu naye. Mugaye nti munnange oba atyako ku gulawundi nze ngenda mukwata mutwale ku gulawundi tutambule. Mulaga abantu nti omusajja wuno akoze ki? Akomyanza okubanga atyayo. Kati ze kye ngenda okukola ngenda kukwata nja sooka mutwale nga mutadde mu element ng'eya boda bwenti ng'ayambadde element. So nga balabako wano katono nti abantu bwe bamutabukira nga balinga abagala omutwala emisinde ate sabaako element agamba omusajja yantutte mbasajja ne banga jambula. Kakati element jagenda mumanyiza nga bwenjimujjako bwenjizaako mumanyiza bwenjimujjako paka lwe banamumanyira nti omubaka yakomyewo muki mu constituency. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nange mwami Kisubi okuba naawe olwaleero era bale kumpa mwaganya kuno weewaawo nema nga nsobola okubeerako ku mpewo za Radio Star weewaawo ebbanga libadde ddene naye kinkola bulungi olunaku olwaleero okubanga nkusisinkanye okusobola okulaba nga tugenda maaso n'okubanga tuwayamu mu bufunzo bw'ekitalo nkimanyi nti waliwo atulaba olunaku olwaleero nga ye lwasoose okutulaba omuli ayinza okubuuza n'agamba nti Honorable Segirinya Muhammad yani njagala kutandikira mu bufunze. Mwami Kisubi amannya nze Segirinya Muhammad era nga nze mbaka wa parliament w'ekitundu ekya Kawempe North. Mu kiseera kino nagenze okuva mu kkomera nga banyongeddeko erinnya lye bayita Kaawonawo olw'okuba nti ekintu kitubadde buli kibadde kyakusaaga oba wakivuunuse erinnya eppya lye bampadde ate Kaawonawo ate aba social media bamanyi nga Mr. Update abo bo bamanyiridde gali amanya gaffe amalala gagenda dda gaabula dda naye ogajjukira ate nyinza okugerabira MP2B MP2B olwono ne yali yankuba olwayo yafanda nga lweyiso omukyalo naye Segirinya lwaki tasobola yali nga affidavit MP2B ne lifuukira ddala erinnya ozijukiza yakogerako naye omanyi amaanyi g'abantu gandeeta aka MP2B ne gakajjako lwali oli mubaka omujjuvu w'ekitundu ekyakawempe North. Mwami Kisubi ongambye nti muntu ayinza okugamba Segirinya nzaalibwa Butale Kaddugala Masaka nasomera Kaddugala Primary School nenzika ku secondary nenzijja nensomera ku Pimba Senior Secondary School ekyebando. Segirinya bwe najja nayina ekirooto ekibeera munnabyabufuzi naye munnabyabufuzi oyo eyatandikira mu kukuba amasimu ku radio station enjawulo era mubamu ku bantu bemanyi abanyinako ettaffaali ye gwenyini Mwami Kisubi wano okyaziza student wo kubanga tewankotogera bwe wali ng'okyakubiriza ekimeeza ekya Radio Star omwaganyi wagumpanga era singa wagunnyimanga ate abantu tebantegedde Segirinya naye buli wampanga chance ensi n'endaba
nempulira yensonga lwaki olwaleero ndi kyendi n'olwekyo era nzikiriza nga mpita mu pulogulaamu eno okwebaza Buganda wange webalidde webalidde ddala ettafaali tewangattako wasinga wankotogera olwaleero osanga siri kino kyendi ekyo natambuzanga eddoboozi lyange nga ndiyisa mu kuba amasimu ku leediyo ensi n'entegeera era mu 2011 navuganya kifo ky'obubaka bwa paaliyamenti obw'ekitundu ekyakawempe north twali abantu 10 nali wakuna saperforminga bulungi because by then nali sirina sente ate nga keetaaga sente ebipande nali sirina nayina ekipande ekimu nga kyentambula nakyo omulaba ng'abantu nga tugamba nga kitulekere nga magabagana kyennina kyokka kakati nemba nga segirinya mu budde obwo saasobola kubeera nga mpangula obwemupi 2016 bwetuuka nenga nti obwemupi sijja kubugenda kangende ku World Cancer n'ogenda kuba kansala abantu 20 ku kifo kimu era bankwasa baloti eyo nga tugenda mu kalulu nga mpanvu ekoma eri nenga nti simanyi kumanya mu mwaka gwa 2016 nevuganya ku World Cancer twali abantu 20 era abantu abo 20 nimbawangula nenyingira ekitongole kya KCCA nga Road Cancer by then idi yali mukyala Jennifer Musi ne Road Elias Lukwago yakwali netugenda nga tutambuza nenkola bulungi nnyo nempeereza abantu bulungi nnyo nga nkozesa ekifo ekyo Road Cancer because sigenda kikozesa bubi ate banyimpadde bwe naye kituufu ekyo naye yali minzaani abantu kwe balina okulabira okumpimira era minzaani eyo negisimatuka kubanga omuntu okubangwa kansala n'afuuka emupi nakyo si kinene nnyo kubanga wali wesimbye kubwa kansala leero si 5 oba nawe bangi abavaawo ne bafuuka ababaka naye bakupimirawo nnyo oyinza okulemwa kubanga oba ku lupimo kituufu abantu baagala balabe asobola okukola aweereza atya biki kati abantu balaba nga asobola okukola obulungi ne bagasegirinya katubongereyo afuuka omubaka era ne bankwata ne bansindika mu parliament naye by then wenabeerera Road Cancer olwokuba nti eddoboozi lyalinga funda nga bwomanyi KCCA mu issa resolution tebazirespecti nga tebakola ki neŋŋamba nti nja kukozesanga enkola ey'okwekyanganga obabangawo ekyetaagisa naddala nga kikwata na parliament era nabeeranga kansala naye ng'onnengera mu kwetika TV mu nzu y'oku parliament egikwatako nzuuyo weetisa emigaati batwala emisinde era we nabeerera kansala awo waayukirawo bokisa zange nga 20 omusajja akwata jeke bokisa ogiwulirira mu magulu ayita mu mpale paka nkugambye waayukirawo amasuuti gange amayitirivu bantugisa ettaaya awo ttayi zange zagwirirawo mpitirivu nnyo naye abalonzi ne bagamba nti Segirinya katukujje ku mulyango gwa paaliyamenti tukuyingize munda era omwaka gwa 2021 ne nzijjira ku tiketi ya NUP nga ndi MP aspirant wa Kawempe North Constituency era Mukama Katonda nansaasira n'empangula era nze nali namba emu nali bbiri era nze nali ssatu nze nali nnya nze nali ttaano nze nali wasinga okuweebwa obululu eggwanga lyonna Uganda nawangula with 95%. Kigenda mbyafaalira eggwanga Uganda Segirinya Muhammad yawangula owa MP with 95%. Era nze yasinga. Segirinya nzijukira ebbugumu eryali mu kufuna tiketi. Olyose n'okaleeta abantu baalindirira okuwulira twalinga balindirira papa ng'ebiseera bwe tulindirira okulaba ani gwe bagenda okulangirira nga papa abantu baalindirira okulaba kidandala yalya Segirinya lya wali kuki mu kiseera ekyo gwe mutima gwali gutya ensonga eyo ensonga lwaki njagala abantu kyebandaga nga sinnafuna tiketi kyandetera okwagala abantu n'engwa n'eddalunze kubanga abantu batuuka mu mbeera egamba nti bwe mutawa Segirinya tiketi n'ekibiina tukivaamu settlement ekolwangako ku muntu yenna yasooka kunze bukyanga byabufuzi by'eggwanga Uganda bijja bibaawo nti abantu ne balemera ku muntu nga bagamba abantu batuuka okubeera nga bankubira n'amasimu tubuulire oba tikiti tonnagifuna ekitebe tugende tukirumbe Burundi tubuulire ne bagamba nemubeere bakkakkamu waliwo process eyitibwamu okufuna kaadi naye ne bagamba nange ndi sure nti kaadi ki naye wali otebenkedde nali ntebenkedde kubanga mukama wange eyali agaba kaadi by then nali kimanyi bulungi nnyo nti akkiririza nnyo mu maanyi g'abantu bwawulira abantu abangi kyeboogera kyatambulirako era singa abantu bagamba nti Segirinya tebamuwa tiketi era tebandigimpadde naye abantu bonna
tiketi yange baji banja abantu ababanja tiketi yange bali babintu biti bisatu abantu abanaku nga bagamba Segirinya asobola okujjukira omunaku kituufu abantu ba self made nga bagamba Segirinya musajja self made ate omuntu atobye ng'abona nze mpise mu revolution y'ebimeza mpise mu revolution eya tear gas mpise mu buli mbeera yonna ey'ebyobufuzi so ndi tested era yensonga lwaki mukama wange bwe yawuliranga eddoboozi ly'abantu lyogedde nga liga Segirinya aweebwe kaadi okubuulira mazima lwe bampa kaadi nafuna amasimu sigalabanga nako buli omu ng'agamba congratulations kweganga ninga ate awangudde akalulu naye ng'ate nkyali naye akalulu kabaki akabonna ate nekijja nekitambula ne mu bantu era mu lunaku lwa general elections era nempangula with 95% nga kitegeeza nti eddoboozi ly'abantu lyatandikira ku kaadi paka general elections. Omanyi nti Segirinya ofuuka omubaka naye bangi baali tebasuubira bangi baali balowooza nti Segirinya talina bisaanyizo bimusobozesa kubeera mubaka wa parliament. Okimanyi ekyo? Abantu balina endowooza bwetyo. Abantu balowooza nti omubaka wa parliament alina kuba ofuno nga lwadagada musajja muwanvu akomeera. Abantu balowooza nti omubaka wa parliament alina okubanga professor kyebalowooza nti abaagala Basegirinya talika professor basomera mu masomero ga mu byalo. Kati wabeho professor ave Makerera gyavuganye nange awulye kye bayita ballot. Yajja kawempe wali akalu k'abantu ajja mu kalu k'abantu nga professor alina ebitabo bikomanga wano bijjuza gundi tukayingire bw'anasembe ajja kufuna kabo alina okufuna akakeko kale mu kyalo tajja mu ekiwulira usanga atikinze ekyo omubaka wa parliament abantu bakonsidalinga ebintu bingi bakonsidalinga enneeyisaayo ne bakonsidalinga ddala oyimiridde ensonga zaabwe ojja zoogera ogenda balwanirira olwoyimirira nawo mu kiseera ekyakazigizigi abantu bakonsidalinga ebintu bingi abo be balonzi ate ne mu palamenti eriyo bye baagala kati mu palamenti waliyo kye bayita parliamentary representation okugjayo ensonga z'abantu era ze njagala okubeera nga nzijawula kuba sinaweebwa mwagaanyi because okwogerawo mu palamenti tonnayogerako mu palamenti sinaba kubanga bankwata myezi 2 nga wakagenda mu palamenti ate ne mmala emyaka 2 ng'oli mu kkomera kati sinafuna chance kakati bano balina kye bakama bange bali mu parliament balinga balina kye baagala okuggusa nti Segirinya aggire ku lisiti y'abo abatawogerangako ki mu parliament mbalengera bwabwe naze ne maiden speech yange ng'ate bange asooka ogituweemu tusooka tugikoleki tugitunulemu obuwiki ekitakkirizibwa kuba toyinza kumanya nti ate ne ngenda okwogera onasooka bitunulamu otandika okugjamu kati kino kijeemu kino nakyo ate maiden speech ojjola ng'ogenda ojjamu ebintu kakati oyogedde ku kya parliament n'olwekyo njagala okubeera nga ensonga nzijjayo wali abantu bategeere tetwalonda kasiru abantu basemba okulaba ekigambo kyaye nga njogera mu parliament nga tulayira njagala badde mbakirabe kati bamanye nti omusajja waffe bwe twalonda ku gulawundi abeerayo ate ne mu parliament ensonga singa ova eno n'ogenda ewa sipiika n'osooka omugamba nti olwaleero njagala kwogera maiden speech yange ayinza okugaana bw'ajja mu plenary wali ayinza okuma omukisa olunaku lwatulaba nga tulabiseeyo twajja nazo maiden speech ne batutwala mu kasenge because twasooka kgenda mu gundi mu plenary butereevu twasooka wa sipiika ne twogera naye bwe twogera naye n'atugamba muzimpe nzitunulemu ate okutunulamu ki era binyina okujjamu tomanya oyinza okuleeta ebintu awo netuga nti nedda ssebo sipiika tukkirize twogereko ensonga zaffe twogereko eri ensi n'okutuusa olwaleero bakyagaanye era bwe nalaba nga kigaanye nga bo banoonya banyolole Segirinya tayogerangako mu parliament nja kwogera in protest kubanga ala niyambuulidde nti bw'okwata bw'oti ng'oyogera bwegiga akanankane akapeesa lemezaayo obugalo atisa abantu banengerenge ensonga nkolaki njitemaatema mbeba ngenze mu ansadi omusajja yayogerako ekigambo ki ekirungi ky'obubaka nti ne bw'otayogera mu parliament naye nga constituency ogikolera naye birina kuba bibiri byonna njagala mbibalansinge abantu bategeere nti twalonda 2 in 1 politician parliamentary representation nga nnungi ate ne constituency representation nga kirungi omuntu yandyagadde okumanya ki ekikutuusa mu kkomera kubanga kino kikulu Segirinya gwe mmanyi ebbanga lyonna lye tuwangadde
bwe nawulira nze bwe nawulira nasooka ne neebuuza nti ddala boogera ku Ssegirinya Muhammad boogera ku ani kikikutuusa mukomera actually bwe bampita ku parliament wano nga bansamoninga ne bampa ekipapula ne bakinkwasa nalowooza nti it was a mistaken identity ntegeeza ki nti waliyo omuntu nga bamuyita Kisubi Jackson naye ng'ate si yeggwe mulala ate nga mulina erinnya lyerimu waliyo omuntu omulala nga bamuyita Ssegirinya Muhammad waliyo omuntu omulala nga bamuyita Alisa Wajja kati nalowooza nti olowooza Ssegirinya Muhammad mulala n'alamira eki yalowooza era twalowooza nti bwe tugenda e Masaka gye twagenda nga batusamonize bagenda tugaa nti amuddeyo bali be twali tutegeeza babadde balala naye bwe tuuka e Masaka ngenda okulaba nga abasajja ddala balabika bategeeza ffe olw'embeera gye baateekawo n'otandika otuyinterogatinga batubuuza kino batubuuza kiri netubanyumyo netwagala tuna kyetumanyi n'abo abaana be mutugamba nti be balumiriza era ndowooza mukimanyi bulungi abaana bo bavuddeyo ne boogera ebbanga lyonna ti abasajja abo tetukola ki tetubamanyi actually ko baayogera statement eyo ndowooza twali tuyimbulwa kuba baayogera omwaka gumu ki emabega era baasigala nga bakyatadde mu kkomera okumala emyaka ebiri kakati ne batuwa interrogatinga ne batubuuza kino ne batubuuza kino ekiro ssaawa 2 ne batuta batuwa bondi mumaze okola statement interrogation yewedde eri verbal n'eri written then netukomawo e Kampala batugana nkya ssaawa 4 tubeetaaga wano olw'okuba nti namanya sirina musango ssaawa nze 2 nali maze okutuuka era natuukira lukayaawo neŋŋamba abaana mulinyiimu awo tufulene ku migonja nga nimanyi gye ŋŋenda birungi nenja ku migonja awo omwana enkoko yali tagisiza na buwina ogasebo giyisa enkoko yange kubanga gyogenda ngyata enkoko teekako ne kakamulabi awo gikaze bulungi ate wamala ogimba ate gonja naye ng'akalungi gonja omulungi musajja kugamba ng'omuntu gye ŋŋenda nga manyi tewali ebirungi byereere kizibu kubanga ngalogwe nti nalowooza it was a mistaken identity nkiraba munnange abasajja olwaddayo tugenda okulaba ng'abasajja tubagamba tuzze kyemubeeraawo mutuulaawo twasanga fayiro bagitambuliza mu ngalo bwe bati wayita eddakiika 2 ngenda okuba omusajja fayiro agikubye enkwawo kati nganze aludde ebintu by'okwekalakaasa n'ebya kooti nemanya nti fayiro bw'ogiraba mu nkwawa wano eba kooti ngamba alani fayiro nga ngiraba mu nkwawo omusajja bw'agitadde alani nga nti awo omusajja leeka atadde mboteesi fayiro yeki namugaa fayiro weeyingira enkwawo bwe ba ekyatambula ng'ekyagenda mawuziisa amalala ne bamikolo ekinga mukira wayita eddakiika ntono nnyo nti mwena tewali akatakirizibwa kugenda ku motoka ye mulyanda arrest ne batwala mu kooti mulamuzi n'atusindika ekigo ne twebaka twagenda tukimanyi nti nnaku 2 tuba tuvuddeyo era nga tetweraliikiridde naye mu wiiki 2 baali batutadde ne batuwa beyiro baba bakatuwa beyiro ate oda neeyita nti badde mubakwatibwe ne batukwatira ku mulyango ekigo nga tufuluma ne batutwala ekireka batwala ekireka ate ne baddayo ne batukulako emisango emirala ne batuzaayo e Masaka then batuzaayo e Masaka ate ne baddayo ne batuyingiza ekkomera buto kati okuvaawo gy'emyaka 2 n'okutuusa olwaleero netwebaka emyaka 2 embeera ereetya mukomera kuba ebiseera bingi buli avaayo alina experience eyiye kaakati nasanyuse nnyo nga minisita Lugoloobi alina statement gy'akola nentegeera nti Ssegirinya abantu bategeera nti byembadde njogera ku makomera si bulimba kubanga yagambye nti kyeyalabye mu kkomera afa kirojja naye ng'ate amazeeyo ennaku oba 4 oba 5 teyaluddeyo nkuge yavuddeyo bamukwata lwa 5 lwa 6 lwa Sande yakomawo ndowooza oba lwa 4 oba lwa 3 yavuddeyo ng'alina enkoko enjiira amazzi katugambe ka wiiki naye yavuddeyo ng'alojja ne kati gwe kubaganyaamu abasajja baakubawala ennaku 365 ne baziteeka wali ne bakwata 365 endala ne baziteeka wali emyaka 2 ye mu nnaku 4 alwejjanga lutabaalo ekyo kyandaze nti ekyo kyayongedde okulaga ensi nti Ssegirinya byayogera ku makomera si birungi ekkomera kyekintu kyotayagalizanga munno nze nabo baminisita bali mu kusiba ebyamabaati nze saagala abatwale mu kkomera nze njagala bwe babanga twagala ensi eve mu abantu abo balina okuddamu obutatwala bintu by'abantu baswazibwe buswazibwa bamukwate bamutwale wali ku City Square bamugende nti ogenda yimina ku City Square
essaawa 2 ng'okutte ekipande nti natwala amabaati g'abawejjera ate nga meeru agakwata enseenene Masaka. Kibonerezo kiba kinene. Kuli nti natwala amabaati g'abawejjere ameeru agakwata enseenene Masaka. Kakati nga wali minister nga buli muntu ng'abeerawo essaawa 2 abantu bamuyitako abakuba ebifaananyi ne bamwekubya abamufuna sadefi n'ekipande kye ne bamwekubya olweggulo n'atambula n'akola ki n'addeeka enkya n'addeera essaawa ze zimu n'ayimiriraawo okusinga omutwala mu kkomera because mu kkomera ofuna ebizibu bingi okulwala okulya obubi obeera psychologically tortured ekirala embeera nga tewagimanyiira ovaayo nga ne pressure ogifunye gy'otaayina. Kakati ekkomera sinza lyagaliza muntu nga nze alibaddemu era nze oli bwambuuza nti ab'amabaati oyiwagira babasibe nedda njagala bawe beebonereza ebirala ebisobola okubeera nga muntu asobola okumanya nabo ne bamanya nti baakola ensobi ne baswala amafamire zaabwe ne baswala bannayuganda n'omulala n'asuubira okukikola alabe kukikola naye sisobola kugamba muntu nti bamusibe because nze ekintu nkibaddemu nkimanyi bulungi nnyo. Okwebaka kuli kutya mu kkomere? Mwebaka kagongo. Ensula mbi olw'ensonga abasibe bangi. Bwoti? Webaka kagongo bwoti bw'ovaawo ogenda ofuke ogenda okudda nga weegase. Kati nga nawe olina okulinda omuntu ayimukewo weesonsekewo obanga gundi nseenene eyinyira ekipande. Kakati embeera bw'eti ey'okusula mbi. That's why omuntu asobola okulwalirayo endwadde zonna nti gw'oba oliraanye bw'aba alina obuwere bukwata gw'oba oliraanye bw'aba alina kansa kwata. Kakati ensula mbi endya mbi akawunga kaliwo okaweeko konga ebiika teddamu nakubiika kubanga akawunga bakakubanga mulimu n'ebikongoliro. Batugamba kulya kawunga ako nti ke kagimusa. Nkugambye kabi nnyo kalwaza n'okulwala embuto abaana balwadde endwadde empitirivu nnyo nga ziva kawunga ako. Akawunga kabi nandisabye banne emmere ekyuke abantu bali mu makomera abasinga tebalina misango naye omuntu okuva eyo nga bamusibira bwereere naye nga akawunga kamulwazizza mwakakaawa n'okukaawa obuugi osobola ekikopo ky'obuugi okitabula mu gundi ate tampeko ya sukaali ojja mu kiri ekikaawa bukaawa bulinga omululuuza osobola okunywa ekiwomere. Lwaki abantu mbawo obuugi obukaawa nti ebikaawa ebiwonya omusujja kuga aluga nti enkola ey'okuduula ne tusobola kunywa buugi buli bukaawa kwegamba embeera mu kkomera. Tokyeri etya kubanga Segirinya nakulabako ku TV ku zino conferencing ng'olaga n'ebigere nga bivunze. Tokya eri mu kkomera tokya eriwa? Tokya esagifunira mu kkomera wano kuli arrest nga bantadde mu drone bwe bankwata ne banfumita ebigere muri arrest. That's why njagala genda kufuna specialized treatment ndabe bwe banfumita tebalina kye banteekamu kubanga ndaba nkogera ku speed ya yiri nayingira ekkomera nga nyina kilo zange 15 nazze mujjo linnya kamizaani nga nyina 45 ate mukomera bakulaga nga ogejja bugezi. Ate nagejja bagamba labe ttama kwali kuzimbulukuka ogejja n'okuzimbuluka byanjawulo kati lwaki ate tusalira ku speed ya yiri ogejja empewo yali empewo sinagejja kuzimbulukuka omuntu asobola ozimbulukuka nenga tageze. Kakati yensonga lwaki olaba bwe twafulumye ne tufuna ku mbeera ey'ebweru n'empewo ey'ebweru olaba tugenda tudda mu sheepu gitwalimu nga bakatukwata. So tokyeno ebeera mu bana abakwata eba tokyalinga abantu so si makomera. Mu makomera tokya teriimu nnyo naye mu kkomera omwo naye eringa nsi ndala nti wobaawo oba omuntu yateyisiza bulungi oba akoze eki balina ate tokya gye bamuteekamu kkomera balina obukiiko bwabwe lwakukola nsobi wakati jjukira mukomero omwo mubaamu abantu nga muli bangi ate ng'ekifo kiki kifunda kati ate buli omu yajja ng'alina emizeege waliwo abajja nga babbi waliwo abajja nga batemu nga boddala emisango baagiza ovudde ku ffe baawaayiriza nga yoli ddala omusango yaguza nga ne bwemubuuza agamba aze omukazi yannyiza ne mmuli ya tteke nogamba musajja gwe n'okuba omukazi oli nti namusala omutwe mukazi namuggyako ensinga era oyo nga actually mbadde mukomero omwo nga neegendereza nnyo ng'omuntu bwe muzuula nti yazza omusango saagala kumwesembereza fenga abali mukomera nga tumanyi nti batuwaiza buwayiriza nga naffe tulinawo kambulira kaffe mwe tukola ki mwe tugwa naye omuntu nga yajjaawo yazza omusango tetwagala kumwesembereza kubanga omuntu bw'ati ate Segirinya mba simwetaaga. Kakati tokya mu kkomera sigamba nti batokyalinga omuntu nga talina kyakoze omuntu alina kubanga alina kyakoze
then balyoka bamupanishinga naate era basirikale be batokyalinga oba basibe bannammwe be batokyalinga abasibe balina obuyinza n'abasirikale mpulira ba RP bakatikiro mubeera mu bakatikiro mubeera mu ba RP mubeera mu bapoliisi mubeera mu chairman abo nabo bakola ki babeeramu n'olwekyo tokya ekolebwa abo n'abasirikale abamu inikesi singa wabawo abakoze ensobi bamutokyalingamu okwongera okumulaga nti kyewakoze kiki kikyamu waliwo okuba wano nga wakayingira ekkomera baagala okulaga nti obudde bulamu obwebweru ofunayo ko kubuyinga bwo bakucekingamu mutuntu awo n'olweggulu okulaga nti ovudde ebweru ati oyingidde mu kifo ekirala olwo katikkiro yakucekingamu katikkiro akucekinga afuna abakucekinga bakuwamu ka breakfast yawo kalanchi yawo ne kadina kolampola okulaba nga oterera mulayiro otegere ebweru navuddeyo webaga bw'ogenda ng'olinamu akasente ebyo tobifuna ebyo biri mu poliisi eby'essente mu pulizo tebakkiriza ssente kuyingira nazo poliisi akasente ko kabeera mu nsawo olawo omusajja aleeta eŋŋuumi omutwalo omugamba taata ojja kunywa sigala nange ngumi agikomya mukwebaka n'akuwa awatulaba omulungi tuli n'omubaka Ssegirinya Muhammad gwe tuwayamu naye olunaku olwaleero ku byamutuukako mu kkomera eyo gy'amalidde ddala emyaka 2 nga musibe n'agamba musibe atalina musango gwe yazza. Ssegirinya, mu kuvaayo wano waliwo ebigambo bingi era ebyogeddwa nti waliwo negotiations kyemmanyi nti naawe wabiwulira ng'abamu bagamba nti okuvaayo abasajja bano bateekwa okuba nga waliwo okukkaanya okwatuukwako y'ensonga lwaki bava mu kkomera eyo. Then ate bwe mwavaayo ne musooka ne mubulamu ennaku nga ziizo era abantu nga beebuuza ate gye muli embeera ewo yali etya? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Eddembe ly'obuntu tebaliteesaako. Toyinza kuteesa nti eddembe lyeri kuweebwa ssemateeka erya bailo nti ate oliteesaako. Because bailo it is a constitutional right. Kituufu. Nti omuntu anaawozanga ng'ava ebweru paka nga gumusse mu byo bw'oli ngakkiriza. Kituufu. Kaakati toyinza kuŋŋamba nti ate nteesa ku ddembe lyange ne ssemateeka lyekola ki lyeyogera. Ku lwekyo abaayogeranga ebyo be bantu be twavuganye nabo mu Bulugu. Nze abantu be navuganye nabo mu Bulugu baagaana okukkiriza nti nabawangula. Bo baali baagala abawangula nti musajja obufono lwadagada. Bo baali baagala abawangula nti musajja mugagga nnyo. Baagala abawangula nti musajja profesa. Abantu nze gwe baalabamu obusobozi ne bannonda. Kati bo baayagalanga boogere ebyo nti tufulume ng'ate tusibiddwa naye ate nga n'abantu bakyatukola ki tebakyatukkiririzaamu. Era kyokola baakoze omulimu munene nnyo ekyo kiguza abantu ne bagaana. Nti omuntu abonyabonya emyaka 2 mu kkomera ng'ate bulijjo ogamba nti afulumye bamute kati ate lwaki ogamba nti afulumye atya? Okufuluma kwaffe twasaba beyiro neegenderako bino wammanga passport tugisigaza musasule $2,000,000 twetaaga abashuliti. Singa omuntu yakeera bukeezi ng'ali wali ku State Square n'alengera Ssegirinya ng'asala ekkubo ku Battle Sweet oba ku Martin Road ogamba nti ali mu panya agenda gwe tumanyi nti abadde mu kkomera ate yakkirira yavuddeyo atya naye twayita mu kkooti ne tuteekayo n'abatweyimirira nakati tukyalipootinga n'okutuusa kati passport bajazitumye tugende tufune kye bayita specialized medication gwe twateesa naye ng'atuta lwaki ate passport etuteesa naye n'azituwa. Kitegeeza oyo yali just propaganda eri abo abalyomi abatatwagaliza birungi. Naye ffe twafuluma nga tufulumidde mateeka. Bwe tufuluma lwaki twasooka ne tubulamu nga tetulabika twafuluma tuli balwadde. Muntu omulwadde
ate tebayinza kulengera nga weegala mizindalo gya media kuwaffe tuba tulina okunoonya ate mwe temufaayo banka eyitiro bankoze ekimuba mwagala mawulire ate awo oba okoze abiri ne tugamba kasooke tuterere tujja kwogerako eri ensi era bwe twatereera ne tugenda ekabokya ne twogerako eri eggwanga ne tulinnyonnyola nti bannange twayimbulwa mwebale kutusabira ne mu constituency zaffe era tugenda tutambula nze nsiba mu constituency yange abantu basanyufu nnyo tetinambuuza wavaayo okya kubanga baali baagala nkola eki oba olya nfulumiriza mu kakutiya oba olya asoose fulumya kugulu n'omukono nankima bba abantu baali bagamba ffe twali tukwagala kufuluma nolwekyo nafulumira mu mateeka so si mu kuteesa constituency wagisanga otya wagisanze otya constituency nagenza okudda nga ebintu projects zaafa ze nali ntandise projekiti y'eddwaliro nasanze lyaggalwa Segirinya walina speed nalina speed kubanga era buli omu yali yeebuuza Musigirinya sente zinaazijja wa ezikola ebintu bino mu speed bweti gwe wennyini wanzijjako ko interview kituufu ne nkugamba nti mu nnaku zange 10 ezisooka nga bampadde miliyoni 2 ez'emmotoka mugenda kwewuunya mwenna mugambe nti twali twafiirwa Domba Kalinga Segirinya nze bagenda okunkwata nga abantu batandise okusenguka badda mu Kawempe North ng'ennyumba n'okulinnya zirinnye neewuunya by then nga ntandise okukolera constituency buli kimu kitambula nafuna essimu ya Maama Fiina nangana nti Segirinya nnoonyeza lumu bbiri omwo nnoonyeza lumu bbiri ntaddeko mu Kawempe ntaddeko babbulooka banoonyeza ettaka ndigule babuze kati nyambe nnoonyeza lumu bbiri at least nange nsuleko mu constituency yo kwegamba abantu babalasa okusenguka okuva mu constituencies endala bajja wange naye abantu beebuuza ssente ezijja wa ssente nakwata obukadde 200 obw'emmotoka obwampeebwa nengamba nze obukadde buno 200 ngenda buteeka abantu because nga njagala okujjawo eri enkola egamba mbu mumpe ensooka endye mwe munaali oluvannyuma nze enkola eyo nengikyusa because Katonda wama yaleeta enkola eyo kati yawunzise tazzeeyo kituufu yawunzise ye yaalidde ekisanja ekisooka yaalye ekiddako bo balye kati yawunzise tazzeeyo kitegeeza abantu tebakoze eki tebaalidde ye yalya nze nenkyusa enjogera eyo neŋŋamba nze musooke mumpe mmwe musooke mulye then nze naali oluvannyuma ye yabadde enkola yange ey'omu Kawempe North okulanga nsooka enkole empowerment eri abantu then oluvannyuma nange mu kisanja ekinaddako nange ndyeko kituufu naye kuba nze ng'amanyi nti entamwewulira muliro gusooka that's why najja negundi ne approach eyo era nenkwata ssente ez'emmotoka nenkola mu Kawempe North Technical Institute nenkolamu eddwaliro nenkola Segibox nali ndeeta ne baasi netwala nga abantu baffe okugenda okukola n'okudda ebyo byonna nga mbikola ku ssente ezo emiliyoni 200 wabisanze otya that's why abantu ne bagala Segirinya ssente azijjawa era bwe bankwata ne bagala oba ssente omusajja yali azimuwadde abamu bwe bagamba oba ssente zino ze yali akozesa naye kati mbannyonnyodde temmotoka gye mwaŋŋamba ogula nagamba sijja kugigula kasipaasiyo kange kammala kinnuma nnyo okulaba nga nze Segirinya ng'omubaka ndi empowered nnyina buli kimu naye nga benkulembera beeryankuta n'omugongo gutambulira bweru njagala nnyo abantu bange babeere happy that's why nze najja n'enkola egamba nsooka kuwa abantu bange then nze naali oluvannyuma ate nga sirina nsonga lwaki ngula emmotoka ey'ebbeeyi nga kasipaasiyo kange kasobola okuyita mu Kawempe omwo temuli nsozi temuli ki n'olwekyo nze essente z'emmotoka yensonga lwaki nazidivert nga neziteeka abantu kati ate bannange ng'ababaka baali bamanyi nti Segirinya kati ebibiri ebyo kwakola ki kwazanyira naye bo olw'okuba nti bo priority yaabwe ate teyali kuwa bantu bo priority yali gamba nti nze njagalayo akazimbe nze njagalayo emmotoka ey'ebbeeyi kakati buli omu yalina first priority ye ne second priority the first priority yange yali ngamba nti youth and people empowerment first kakati ate bo bali abalala nga bagamba nti nze welfare yange n'okusooka okutereera kakati twalina ebigendererwa nga tulina approaches zaaki zanjawulo n'olwekyo nsente ezo 2 zeezo ze najogesa so ezo 2 kujoga nakola buli kimu okujoga wajoga nakola buli kimu kyensuubira nti buli omu ajja kirengera era constituency yange nga njagala ebeere role model ya constituency zonna nga buli omu agamba constituency yaffe twagala ebeere ng'eya Segirinya actually ababaka baafuna pressure eyo bitundu byabwe kati abasinga ate ababaka ne bankyawa ng'abantu babagamba Segirinya ng'abikola ewaabwe ate nga wabyenzi lwaki tobitukolera kati abalonzi abo nabaate bansi abalonzi b'ebitundu ebirala mu constituency balina ate bwe bansiikuulira olutala ate mbabaka bannange kyovula be bansiba buno baka ne basooka ne bazinga emikono ne bagamba nti owaayi abasajja osanga batutaasiza omusajja addatwala saketi etabangawo abadde kakati nagenza okuva emyaka 2 nga speedi bagisaze naye ebintu
basanze byaloneka naye ngezaako kulanga eddwaliro tulizaawo njaga tandika sonda 10 ow'enkumi 5 ow'olukumi waaki tuzeewo eddwaliro erimala okuddawo nze ng'omubaka nja kuba nsobola okugula eddagala n'ebiteekamu naye obudde buno embeera gye ndimu si nnungi olw'ensonga siri kati financially stable olw'ensonga essente tubaye tuzikozesa mbalooya tubaye ne balooya ab'obwerere n'ab'essente looya ow'obwerere asooka abadde liyasiro kwabuliri kanso ow'okubiri Kyamimmalende abalala tubadde tubawa ssente otuwolereza kati ssente ezandigenze mu kutandika eddwaliro ate zagenda mbalooya kati obudde buno mba nina kugenda nga nnoonya abagabi b'obuyambalina kyalina ddwaliro liddewo kubanga abantu lyabayambanga ate teryayambanga abantu bakawempe North bokka lyayambanga abantu bonna mu bitundu ebyenjawulo. Family eyo wagisanze otya? Manyi wali mukomera eyo nendaba maama ne musaasira kubanga maama yatambula, maama yakaaba neŋŋamba nti ho kiki kino. Family wagisanze otya? Family nagisanze kati nga maama ye era nga bw'obuuziza ku kya maama nagenza okudda nga yadevelopinga hypertension. Yafuna pressure. Yadevelopinga hypertension kakati obudde buno era ali ku ddagala tumujjanjaba naye nga teyalina pressure nga tebannankwata. Pressure agifuna abankutte kubanga nze nali yingiri. Nze mujjanjaba bw'ayoya ekyennyanja n'akirya bw'ayoya akakuko n'akalya kati akuba ekiseera nga takyasobola kukola ki kubifuna ate nga alina okugenda nga gyalaba nti bavunaanyizibwa mu kuyimbulwa kwange agenda ateekeyo obutali bumativu bwe era nga mulaba wuuyo ku parliament wuuyo wa minisita Mao wuuyo wa n'olwekyo maama ye yabirwaliddemu mukyala ye namusanzeewo manyi bagamba bw'oyagala mukamusibe olwolukonosi ate otuuka ku ffe tulimu abadde alina okumanya nti akati bateereddwa kituufu nti naagenda okutwalira omukazi omukazi aba naye nga wali wano ku social media wategere musajja bamutadde n'afuluma kubaje tebyali byangunye kituufu nagenza okudda nga waali ate bw'abadde ajja mukomera okunnambula nga nsooka ne mwekkaanya tanafuna lubuto era batulabanga luzinero yangadde alidde emmere nga kkuse nali mugee nti so waliwo ekikyamu nagenza okudda nga enteekateeka eya famire bwetyo bweri ye maama yabirwaliddemu naye nja mujjanjaba ajja kuterera ekirungi ndi bweru. Omuntu ayinza okubuuza nti mu bino byonna by'oyisiimu ki ky'oyigamu? Nayize ebintu bibiri mwami Kisubi. Ekisooka emikwano. Nze nyina abantu nga bali mikwano gyange nga tebannansiba. Naye sibalabyeko we bannambula mu kkomera ne mu kkooti nga tebazzeeyo. Kyokka nga nze bafunanga ebizibu ate nayimirirangawo embeera yonna. Nenkozesa ne peegi yange ya Mr. Update ne mbasondera ssente kuba abantu nga banzikiririzaamu nnyo ne bagamba naye mutusondera ono ali bubi. Naye dolaba omuntu nga talinyeeko mu kkomera mu kkooti. Navudde nga nti kati emikwano nina okugisengejja muntu oyo atankyalidde nga ate nali musuubira okunkyalira nategedde ne bwe nandifudde teyandiziise. Kubanga olaba tonkyalidde nga ndaba bwe nandibadde nfudde bufi nga sikyadda waba ofuba tokyadda. Kituufu. Kati ekyo kyanjigiriza nnyo. Ekirala ndayize kibayita okwegendereza. Nti olwaleero ku ofiisi yange wali ekyebando nga babbasalizi ne nakyusizaamu. Nagenda obono na basale omwana si yajja. Maama yajja oba taata. Kubanga omwana ono asobola okujja nga bamukuteze n'agamba ndeepinza nkutte n'ogwa mu ttabbu. Mbadde mukomera abasibe bangi nnyo abali mukomera mu mbeera bwetyo nga babateze butezi. Waliwo obusajja buzeeyi buli eyo kigo buli mukomera bagamba waleepinga abaana naye ng'omusajja n'akantu kaafa dda ali myaka 8 tamanyira bigenda mu maaso n'akantu kaafa naye nga abaamukola ekyo baagala twala ttaka lye. Kakati navuddeyo nga njize ne nti okwegendereza kati kw'amaanyi nnyo luli ebintu mbadde mbitwala kisaazi nga sifaayo. Ne kati obudde buno ne babooza mmotoka yange omuntu awayimirirawo lwaki bayinza okukwata essasi ne balisuula mu mmotoka ayinza oteekamu omusokoto gw'enjaga oba wakatambulako katono nnyo ne bakuba omukono ne bagamba twagala kusaakinga mmotoka eri ne bagamba nti eno mundu ogitwalawo. So kati okwegendereza kw'amaanyi nnyo oli obutwabulamu mbadde mutwala kya bulijjo okulya nze nga nyingira woteeri ne ngaba mpa emmere ndye nga sifaayo
obutwa ewaka ndya buli ne kati ndya n'omukyala ku suwani tulya ndya wakoza wenkoza waya bajimbege kitufu kale tufe babiri tugenda babiri bwengenda mu hoteli nga njagala kulya mmere situmya gwensangalya gwentesa naye nti wahi bakuwe iyo nze ndekereno oba aliddeko oba akoze eki oba nyema wasigaddewo magumba muga nti gwe tofaayo gwe ate watya gwe bateza akatwa ate batya soboka sebo nange nsooka neepimamu awo omusajja oli baleka tebamuyinaako obuzibu emuzeeyi bakuletere eyiyo so nakyusizaamu obulamu mbadde luli mbutwala nkola ya kisaazisaazi kati ndi mwegendereza ekinaddirira ekisembayo y'ensonga ya ssemateeka wammwe wa Nuupu siyinza genda nga sijogeddeeko kubanga nalabye nga mwavuddeyo ne mugamba nti ebisanja bibiri ekikyasembyeyo bannayuganda kibakalaba ye Honorable Mpuuga ng'avuddeyo ng'agamba nti takkirizaganya ye na bisanja ebyo ebibiri okutwaliza wamu. Gwe ki kyoyogera ku ekyo? Nuupu teziba mu mwa gwa muntu. Tulina freedom of speech. Buli muntu aleeta endowooza ye. Wabula ng'oleeta endowooza yo nga bwe bagamba winner takes it all. Nti abangi kye basalawo kye kikola ki? Bwe basonga kye kigenda. Kigenda mu maaso. Kakati nze nzikanya n'ebisanja ebibiri. Olw'ensonga ekimu ku kireesa obuzibu mu nsi muno be bantu okubeera mu bifo nga tebabivaamu. Ono abaka wa palamenti nze bentunulirawo n'ennyenya n'omuntu bagamba Museveni agende naye ate nabo tebagenda. Bali mu bisanja 15 bitano ali myaka 2 agamba Museveni agende. Nange sisiri ogwala yakavaayo bimeka. Bali musanvu kuba yajjala Museveni. Aluddeyo. Oyo aluddeyo. Kakati kyengezaako okugamba nze nzikanya n'ebisanja bibiri. Olw'ofuga ebisanja bibiri opevinga we eri omuntu omulala najja nakola ki naweereza. Kakati tunulira constituency enze yange ya Kawempe North. Tigwe naddira mbigere wa bisanja ebi yali ebisanja bina. Bwe ntuuka okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa parliament era nadda ekyokutaano akole ki avuganye ne muwangula yali wakutaano okirabo yavaamu nga talina kitiibwa kituufu ng'aswadde so nga singa teyadda kati singa yeyeebuzibwako ensonga singa era nsituka n'enveera e Kawempe ewange ekyebando n'engenda ekisaasi nti muzeeya mpaamu ku ndotisaawo naye olw'okuba nakuba mukube kakati ngamba ki nga takkiriza kati ngamba ki olw'ekyo ebisanja ebibiri nzikanja nabyo nti bw'osoba oweereza n'omulala jje ate mu nkola ennungamu buli muntu ajja ne strategy ye. Olaba nze kati Kawempe naakagikwata ne strategy yange ndowooza ogirengera bw'entambula n'abalala n'olwekyo ebisanja bibiri nze nzikanja nabyo. Naye Honorable Mpuuga kati ye mubalire mu abo ba minority abagamba nti nedda kyekiri kyegwe ekya freedom of speech nti wabaawo buli omu alina eddembe okweyogerera. Saidi egamba nedda ne wabaawo Saidi egamba ye. Twabeeranga mu masomero wabeerawo bapropooza ne bopooza. Kituufu. Okitegedde. Naye bapropooza basobola okuwangula oba baopooza basobola okuwangula. Kakati mu Nuupu abawangudde be bagamba nti ebisanja bibiri kubanga awo naffenna we twakola ki twasimba kati oli yendowooza ye nga muntu onali. Kino tekigenda okubatwalako ababaka abawerera ddala kubanga bangi beeyagaliza bangi balabanga obusanja obubiri butono. Kibi nnyo okuba n'omululu mu byobufuzi era ngamba baganda bange tukkirize n'ekyebisanja ebibiri kubanga olwaliro olwona abatagenda kuddayo okyakaayanira bisimala batongeza ebisanja simanya bibeka simala bibina simala bisatu waliwo abatagenda kuddayo ng'ogenda kukoma ku kino nange oyinza osanga segirinya sigenda kuddayo nga kino kyengenda okukoma. N'olwekyo omulugube si mulungi tukkirize ebisanja bibiri nga Kenya bweri kuba twagala nnyo okuzimba demokrasi twagala nnyo Nuupu okukola ebintu ebyenjawulo bipya ebintu ebitabaddeewo nga bw'olaba najja ne strategy empya mu constituency n'enteeka ensi ku bunkenke zigenda teeka ensi ku bunkenke. Ono abadduka ew'omukulembeze w'eggwanga ne bamugamba Ssegirinya ebyakola leka ayagala kuvuganya. Omwana oyo mugenderere aleka ayagala kuvuganya olw'ebintu ebipya bye nakola ki bye wajja nabyo bye najja nabyo. Kitegeeza buli muntu omupya abazze alina strategy gy'ajja nayo. Tukkirize tukulembere ebisanja bibiri n'omulala gy'aweereze nze ate bano bandigambye kimu
yadde abantu banjagala banfiirako mukijja sandize nga abantu kubanga njagala nnyo okutambulira ku ssemateeka kyekola ki kyegamba ate ssemateeka tekoma ku babaka ba paalamenti bokka ne ku mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era ssemateeka amukwata nga president w'ekibiina naye ssemateeka amukwata ebisanja biri we biggwako nga wabeerawo okulonda wabeerawo delegates conference nga president omulala akola ki akwata muyinza okusanga nange Segirinya awo wenfunidde gaapu ebaka ekyo kwa president gendo w'ekibiina nekwata siteringi netutambula wogendedde okomawo benjagala osembyayo ye Dr. Kagabo ne Bashir Honorable Bashir nti abantu bano woddidde nga tuwulira n'amaloboozi agava mu principal si musanyufu eri gye bali. Dr. Kagabo namuwulira juzi ng'ali ekololo ng'agamba nti ye yayiga okwetegeerera tebamutegeerera. Eri Kaziba Bashir ye ku nkuŋŋaana za nuupu zonna talabikako. Tulaba principal ng'agamba omubaka wa Mowawana aliwa nga talabikako. Kiki bubaka ki bw'owa abantu ng'abo abaakatambulako emyaka 22 naye balabikanga abafuuse kaasa? Ekisookera ddala kyenjagala okutegeeza baganda bange abo bakkirize nti bajja n'amaanyi g'abantu. Buli kyokola manya nti oli presentinga constituency yo. Muganda Honorable Kagabo genda weebuuze ku balonzi bo ab'Ebukoto South nti banaye kino kyenkola kiri kitya nkikole naye buli onookola ebintu nga tosoose kwebuuza ku balonzi bo kikyamu ensonga lwaki ogenda kukola ensobi. Kakati obukyenkya mukama waffe akunenyezaako ate n'omwana okulanga withaluganse kwegamba kuba tewali atanenyezebwa nange basobola okukyenkya ne bannenya naye reaction yange ematalinga nnyo n'olwekyo tubeere beegendereza nnyo gye twogera. Muganda Kaziba Bashir mbazira ebbanga ly'emmaze ery'emyaka 2 nga ndi mu kkomera ate n'eri amaze nga talabika. Kyobala bwe nakomyewo abantu badde balowooza nti aye ne baamukwata. Niki ekyatuuka ku Kaziba? Simanyi. Kyobala abantu banga kati nyina obuzibu tintwala constituency 2. Kawempe South tebasobola kujja n'embagoba. Aba North tebasobola kujja n'embagoba kuba bakamabanga abantu wala mu parliament. Kakati nyina ekizibu ne constituency yange obudde buno bingi kati ebigyetaagisa olw'ensonga emyaka 2 gye mmaze nga siriiwo bingi ebyafa. Naye kati Kaziba talabika. Era kati abalonzi balowooza mu parliament abaayo mulengera sinnaba mulabeera kyeresi abaayo mulaba mu bukiiko singa sasa ne musanga mu parliament nja kwogeramu naye mugaye nti munnange oba atyako ku ground nze ngenda mukwata mutwale ku ground tutambule mulaga abantu nti omusajja wuno akoze ki akumyanza okubanga atyaye nga yakola yuki ati simanyi naye eriyo olukuŋŋaana lwe nalaba bwe baafulumya bamufulumya bufulumya osanga okuva ku olwo kati ze kyengenda okukola ngenda kukwata nja sooka mutwale nga mutaddemu elementi ngeya bodaboda bwenti nga yabadde elementi nga tebamulaba nga balabako wano katono nti abantu bwe bamutabukira nga balinga abaagala omutwala emisinde ati sabaako elementi agala nti omusajja yantutte basajja ne banga jambula kakati elementi jagenda mumanyiiza nga bwenjimuggyako bwenjiza mumanyiiza bagalwe banamumanyira nti omubaka yakomyewo muki mu constituency yeteekateeka gyegendo ezibu weewaawo njagala kyolekera bannayuganda abo batulaba essaawa eno. Kyendekera bannayuganda abatulaba neebaza ligo ttiimu yaffe olw'omulimu gwe yakola otununula neebaza ekitongole ekiramuzi omuli ne Ssaabalamuzi nti mwebale nnyo kubeera nga mwalispektinga amateeka kubanga Ssaabalamuzi nga tebannatuta yavaayo n'akola statement n'agamba nti bannanga basajja myaka 2 bali mu kkomera lwaki tebeeyimirirwa waayita ebbanga ttono nnyo ne batuta kitegeeza nti Ssaabalamuzi taffaali yateekako ddene ate n'omulamuzi okubeera independent n'agamba nti abantu bano kabateebwe because it is our constitutional right okufuna bbeeyo. Olwekyo bannakawempe bategeeza nti ebintu byaffe byonna ebyafa ne byonooneka temutya byonna bigenda kukola ki bigenda kudda woofiisi yaffe ey'ekyebando weeri okulaba ng'ekola ki ebaweereza PA personal secretary personal assistant wange Lwemba Luswa abaawo okwongera okulanga abakwasaganya ku kikwatagana ebbasale n'ensonga ezimu ze mwagala okwebuuza ate nze mummanyi siri MP wa Kawempe North yokka ndi MP ow'eggwanga n'ow'ekitundu ekirala bw'oba oyitawo ku ofiisi yaffe eky'ebantu tekigana kukyamawo n'onywa ku lwendo lw'amazzi n'onywa kasoda n'obuuza ne ku mubaka ne weeyongerayo kubanga eyo ofiisi yammwe ofiisi eyo abantu abalina ebizibu ofiisi eyo abantu abalemereddwa
osobola okujja ne tutakuwa ssente ne tukuwa ideas ne tukuwabula ne tukukansolinga kugamba okwongera okulaba nga enteekateeka y'eggwanga etambula naye nga mbasuubiza wendi nnyo tujja kutambula mwongere okunsabira nzisuuke ate mwongere okusabira projekiti zaffe ze lwali tutandise ziddewo mwebale ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaali weewaawo atrabo mulungi nange njagala okwebaza Honorable Segirinya gwe twogeraganyiza naye olunaku olwaleero sebo nkweyanziza weebale kumpa kadde ne tugenda mu maaso n'okuba nga twogeraganya weewaawo atrabo mulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.